embaga zeno da muzimaji bulungi nnyo yafumbirwa ki yafumbirwa mbaga yoyo ine bantu wa mugamba ati mukazi wa kabo wacha abazinga wuuyo awo ngali ne husband we ewaabwe Rwanda Winzo okugamba tumumanyi yoyo ine bamwe abantu yoyo ngafumbiddwa eno si movie nti bazanya documentary no mukazi mufumbo era ta divorce ngangako batandise okuteekawo pressure akomewo kuba mwetaaga batandise ogenda ku social media platform nga bajjo video enkadde baziri postinga bagamba nti yakomiyewo yayogedde bino. That is total nonsense. Kyabazinga Wabusoga tali mu Uganda yawulumuka yadduka for his safety wawula bamuperereza okudda era kululwengo omuntu waddemba okusalawo okudda wawula kamwe security ati jadda amategereyo era bwaba tazize kiki bagenda okukola. Ulira Abasoga mwenna nsaba okubakobera mbategeeze nti essaawa zino obwakabaka bammwe obwakyabazinga ne kabaka bammwe ali mu ntata wetwogeredde essaawa zino Yoseriti Bahabulwa mutabani we Muhoozi saako n'Anita Amongi n'abalala bafere abali mu bwakabaka bwa Busoga bagezaako nnyo okusindikiza Kyabazinga gyali bamusindikiriza akomewo mu bwakyabazinga we bamumalirize wabula bw'atadda batandise enteekateeka ereeta Columbus bagambe gubaagala okuleeta ono bw'atadda kati kino kye baakoze bayinza okumufuusinga okudda but the end of the story bayinza omumaliriza nkiddamu okusinzira ku nteekateeka za Yoseri Anita Amongi Muhoozi batandise okufulumya era enteekateeka kukulwa mutandise ojjuwulira nti Kyabazinga bw'aloba okuyira ebisoga bateekateeka okuleeta Columbus bagambe wabateeka okubwa Kyabazinga balyoke batunda ebintu kati kino kyembagamba kiyinza omuwaliriza okudda naye yadda yewa wuliriza bulungi nnyo manye byange mbyogera kate nga agula agula esiyani without any doubt wenna eyabadda eyali agamba nti ine bantu mukazi Musoga ine bantu si Musoga ine bantu wakabano 1999 wakabano era nga asibuka Rwanda kitaawe ebusoga naye yasengayo busenzi kitaawe ebusoga naye yakola ki yasengayo busenzi era amanya ge amatuufu ye Rubanda taata wa ine bantu ye Rubanda sosi oli gwe mumanyi gwe nabagambye nkiddamu kitawa ine bantu amuzaala musajja Munyarwanda oli gwe nabagambye atazaala mutegedde bulungi nnyo era ndi wano bagamba nti gwe muyita ine bantu Olivia Mutesi mukazi Munyarwanda nkuletedde family ye nkuletedde ba Obire nkugambe nokuga nti ine bantu yafumbirwako era ta divorcing anga nebifana imbaletedde byembaga ine bantu olwo yazaala n'omwana byonna ngenda bibalaga naye kati kansooka embaga ebigambo bino manyi mwerabira nnyo temwagala kutegeera ono omwana gwe yazaala atali wammwe yoyo omwana gwe yazaala si wammwe oyo mwana gwe yazaala si wammwe wabulira kansooke mala okukola disclaimer abadde bangoberera mu series zenkola mu program ey'Oli Mbulange Mmengo mbadde ngamba tegeeza Charles Peter Mayiga Saloga Mulenge ejja wasanya kalooli
batuka kekisira batandika okuwasa basajja kabako nga mwana atulanga muzeka hangout ne munywamu akenge mu dio akuba musajja mwamoteddemu bitamiza nava mu mbeera ne muletera bakazi ne bamweganzikako mwe muli codinga obutambi bumufula ransom mayiga ne yobutambi obwo wakabaka na mugamba producing ko budde bukyali yagana kuba ffe baloya wetuli kati ne kyabazinga abusoga bamukola ebintu ebyo kyabazinga bamunywesanga omwenge ne bamuletera abawala abenjawulo ne bamweganzika nga muli coding obutambi kandi abadde ransom kati katukirwa busoga namwe n'abafera bali busoga eno information ngenda jito lwalero oba busoga esana otunazawo endala nga togoba akabano mwenna Museveni muhozi memba mwino obutabu mwa recording kyabazinga we are here to defend his majesty the kyabazinga obusoga before it's too late than okutisa abantu zende musajja muganda ayogerere gwanga kubanga saagala kulimba buyayi bususse mukitegedde bulungi nnyo kati mu process yo gamba anti bamuletiranga abakazi abakazi bamwetyebekako nono yennyini mwe bamuletera era bagamba afunye olubuto wabula kigambibwa DNA zakolebwa nga tezimachingana za kyabazinga ne bateekawo yenkwaso eyo naye weeri kati njagala ndibavire ku ntono mutegeere kati oyo golamu alo enzirugavu oyo bano kuba mu mikwano aboluganda kuna mikwano aba ine bantu oyo sister we nono sister we ifana mbira bulungi nnyo bano bonna bali roddawa bali Rwanda njagala muwulire bulungi nnyo saagala muntu agenda kwawo kukola ki kubuzibwa olwaleero kati oyo gwolaba mu alo ono oyo ye muganda wa ine bantu oyo uwe Rwanda gino gyonna ba ogi ne ba obi abali e Rwanda okitegera bulungi nnyo njagala mugenda okuva ku video ya leero lumu ng'akoze eki ng'ategedde ankuddemu nkulaga ekirala ekya muganda we oyo muganda we oyo ye muganda wa ine bantu kati bano bonna ba obi ne ba ogi okusinzira ku kukunonyeza kwa funga tukosa drone za fezenjawulo zino zezimu town zabadde atiranga okutambulirako zabadde atera okutambulirako Kigali abadde abere Kigali nabeerako Ninziza Safari Rwanda nabeerako wonna gyabadde atambulira ffe tuba tugendayo bulungi nga tutuukayo bulungi nnyo kati njagala nsooke nkuteeke wano wogenda okakasiza ensi nti nzibu oyo ye maama wa ine bantu ngali ne baganda be e Rwanda oyo ye maama wa ine bantu ngali e Rwanda oyo mumula bulungi nnyo ye maama wa ine bantu eyo ye family ye eye Rwanda bulungi nnyo katoyine nyina mufuru picture entuufu waliwo omusoga ali afaana bwatyo kitayo mubabuulidde waliwo omusoga afaana bwatyo oyo nyina wani wa ine bantu kati kankutwale kyemusinga okwagala wano ye ine bantu kumbaga ye mumula bulungi nnyo ono bino bali mikwano kati ono yali ono ye husband ono ye bawa ine bantu owe Rwanda gwe yafumbirwa oye ine bantu wammwe oyani ye ine bantu wammwe katone bawe owe Rwanda mula bulungi nnyo oye bawe owe Rwanda okitegedde bulungi nnyo oye bawe wawa owe Rwanda yafumbirwa Mbaga aoge makaga abwagawa age Rwanda mugategedde bulungi nnyo abamu ku ba family members
bategedde bulungi nnyo. Wano yono gumanye Uganda. Yoyo gumanye wane Uganda. Yoyo gumanye wa mu Uganda. Alright. Kati bwe mala kuteekateeka embaga eyo, omusajja asinga obi mu Uganda kyabazinga ekintu kino andibadde takiyingiramu era yali akivuddemu. Wabula wasanyakawo Charles Peter Mayiga yakola kyamaanyi nnyo okugenda okufuuka mediator ate nga y'omu ku bantu abaleeta ine bantu. Wasanyakawo Charles Peter Mayiga yakola kyamaanyi nnyo embaga eyo okubeerawo n'okkaka kyabazinga. Era kyovula n'embaga yagiyingiramu nnyo okubeerawo, ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Kati munnaye gwe omusoga ali eyo tegeera nti kyabazinga ne bw'anaaba akomyewo tewakyali relationship yonna ne ine bantu n'abantu abali mu bwakabaka bwa Busoga. State nga mujime teyinza omuforcinga okukola bye baagala, naye obulamu bwe buli mu matigga. Ekikulu kya ttaka lyammwe ensibuko na buvuna buddo. Ye security alert. Ebisigadde Kigumba bankuumire Abasoga ye security alert. Katusimbu tetugeze ku video ya leero. Okusookera ddala njala twala omukisa guno okwebaza Dunda Namugereka Katonda eyawanika eggulu n'okutali mpagi, ffenna n'atuwa obudde okussa